Nze nali mukyala wa Seggirinya Jjudde. Akandinda njagala okumujjukiza nti nnyina abajulizi abasukka ebisatu abatalina ku sayidi yange nga bali ku sayidi ya Seggirinya era abeetegefu okuyimirira mu kamera bajulire nti baatuuka mu maka ga kitange ne banno nayo. Nina abakyala be nalabye bamaama b'abaana nga bali ku Spark TV wano. Omu najjayo ne marriage certificate. Ate era nga ddala mu bakyala boyinza okugamba nti oba oli awo abandi badde official ye maama Naggirinya oyo ye nkakasiza ddala nti bakola emikolo emituufu mu ddiini egikolebwa weewaawo akaseera kaatuuka ate ne bafunamu ki ne bafunamu obutakkaanya ng'abantu era Allah wagenzedde okujjulira muganda waffe nga waliwo oba oli awo basigaza kukuza mwana. Omwana emikolo wagimanyako waliyo ki? Emikolo egyo nagimanyako weewaawo saaliyo naye nga abaagenda bo bakakasiza ddala nti emikolo egyo gyayita mu mitendera era ne gituukirizibwa. Eyo marriage certificate gye yalaze entuufu Seggirinya yeesitula n'agenda mu bakadde ba mukyala Fatuma era abadde amanyiddwa. Seggirinya ne mukyala Fatuma balina abaana bameka? Seggirinya ne mukyala Fatuma ndowooza amulinamu abaana babiri. Abaana ndowooza balinga babiri. Nti ogambye omwana ye yatukakasizza nti kale bali babiri naye waaliwo owokusatu naye esobola konfaminga nti bali babiri oba ali omu kubanga abantu bano bagibwako sample z'omusaayi DNA endagabutonde okukakasiza ddala nti bali mu ntumbwe za Seggirinya. So DNA eyo results tezinadda ezinaba zizze kijja kwongera bulungi nnyo nti okweyoleka nti omwana wa Seggirinya ono si wa Seggirinya. So ennyombe ezo eziriwo tezitandise leero ndowooza nti zibaddewo ebbanga lyonna era nga tubakakkanyako bukakkanya ate teziri wano wokka wa Seggirinya ziri ne mu families ki ziri ne mu families endala. So kati bano bakaayana olw'okuba nti waliwo property emu mukyala Akandinda gyakola ki gyasolooza ye gyagamba nti omugenzi yaleka akoze eki yaleka amuwadde. Yalinga bingi namugamba bingi naye yangamba bingi naye kyesaagala ate kweyingiza mu family issues family matters as if family member. Olina obuzibu bwonna ne Twahira? Sirina buzibu bwonna ate mulinako obuzibu. Yagambye oli kalenzi era tayagala nakwogerako oba oli kabini. Nze munnaye simulinaako obuzibu okuggyako obuzibu bwe nnina nze njagala nnyo amazima. Namulaba wano ku Spark TV ng'agamba waliwo Oweekitiibwa Sam Ssekajjugo mwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza lya Rainlands nti oba oli awo yamugambayo ku kigambo ekimu nga bw'omanyi simugamba mbubeeganza kyensuubira nti tekyali kituufu. Endaba gye mmanyimu Oweekitiibwa oyo Sam Ssekajjugo ye muntu ali straight ate ye muntu eyeewa ekitiibwa. So yali mukwano gwo gwa Honorable Seggirinya nga tasobola ate kuzza ate kano kawundo kakubye binisa ate sima bino no tosobola muzza mu mboozibozi ezo. Ate musajja ekisa kijja musuula ewazibu. Sam Ssekajjugo oyo ayambye family naddala abakyala abo mu bintu bingi nnyo. So ekisa gye yakomya okuba ekisa kigenda kubeera ki kigenda kumusuula mu ntata. Era Oweekitiibwa Sam Ssekajjugo nkusuubiza nti nze nganze amanyi ku kisa kyo obuyambi bwonna bw'obadde owa abakyala abo. Ebyo byonna ebigambo bye babbe yayogedde mbimenyawo kuba manyi nti oli musajja wa kitiibwa.